muno Kisenyi si Lutobazi. Muzeyi Kaguta tuwanirira mirembe gya Kisenyi ffe twakula mu Kisenyi si Lutobazi mwawulwa Lutobazi ne ku Kisenyi mutufufukazisa mu kibuga tuvuddeyo tuzero twekuleddeko akafa ate mutulwanyisa magala tutabusi Muzeyi Kaguta tujeewa mu State House bwe tubatubeera waliwo Lutobazi ne Kisenyi ffe tuli mu Kisenyi si Lutobazi. President wa Rwanda elective vayo onyonyola Bannayuganda aba basatu tetuli mu lugambo guno mulambo gwakuna Pressure nama yabataddeko ebipande ku mulyango bakwataganye n'omubbi kuwe bagala kutumenya tulira nettaka lyatuliko liri mu kooti nettaka lyatuliko lirina ekyapa nabongamba bikulagambirina muno kati batwagaza ki nama yaze muno teyalese wadde kiwandiko n'ekimu tekuli kuwadde abakulembeze baffe batwagaza ki kino kitoogo kino bamukiraba kino kitoogo kino Kisenyi kuba yino yakatonya mulabawo amazzi wano bamulabawo amazzi President Museveni project gye watandika nnungi nnyo naye eyingiddemu bamafiya bali mukukozesa nneme okumenya abantu tuyambe muzeeyi Janet gy'oli tuyambe MK tuyambe gano ge bataddeko X musajja azimbye sente ze nga balaba nema eraba bonna balaba naye ate ne bajja saawa esembayo ne bamuteekako X kati bulijjo azimba nema eriddawa kati saawa eno bamaze tuli banaku embeera mbi kyokka tuli bamasisimuka ekola bwabona kati pakasewa ani anampa nze sirinampa ndi munaku kulwaki bajja ne batumenya ate abaana betuzaala bebajja okutta kubanga bamutatawe abadde amuwa esente ez'okugenda ku ssomero ez'okulya ezaki sabuuni tiwali emmere tiwali ekinaavaamu omwana oyo anaakola ki si kubba yafudde pulesa bamutaddeko X n'afa kati ye muntu addewa buli wamu bwateekako X kati ensisi yaffe tuli bagwira naffe tugende mu kampu ng'abagwira we bali bannaye ensi etubeeredde ki Museveni atubeeredde ki muntu tuddewa bannansi tuddewa ffe buli kooguze bakakugjeeko kati tugenda tandika kubba bubbi kati tukole ki ebyo ebyange Uganda na museeto bwerere tuli mu myala Kampala myala buli owino bona ali mu myala bade batusaba twesenyuwe tuli banji bajja tuli batini bali myeni abiri tuli myeni anamuka tetwa tubeera Mbamita Charles ate Mutembeyi yajja muno nga anoonya akaporoti n'akafuna ku bbeeyi ntono bwe yakafuna ku bbeeyi n'abadde yakakazimba nga tanakasulamu na bbanga kati kwekuwulira nga ate nako bakoze eki bakamugjeeko mwana we atayinza okuba gye yava ewaabwe nga yatunda n'omuntu n'akataka ke yalina najja ku kyalo kuno afune engeri gy'asobola okubeera mu Kampala muno atembeye ate asobola oluusi okubeezawo famire ye kati wuyo agirese wa nema nowebanga nema wano mu Bisenyi terinaamu buyinza nema ine ebitoogo byayo byemenya obanga simenya nga sinema nga bagagga naye kati ajja muliyirire kubanga bwoba ogoba omuntu nono na Munnayuganda bwoba ogoba omuntu jjangu omuliyirire etwale wewe nebyokolerawo bwewabanga ddala waliwo omuntu afudde kibi nnyo kubanga ffe nga nema tetusanyukira kufa kwa muntu obulamu tubwagala nnyo naye ffe nga nema tugenda twongera okuba kutegeeza Bannayuganda nti bye tukola biri mu mateeka era abantu bonna abali mu lutobazi olw'ekika kyonna tujja kufuba nnyo tubasabe baveemu era tubasaba mwongere okuba mu mutobazi mukolere emirimu gyammwe awalala naye n'ekirala twongera okusaba abatuuze bonna aba Uganda n'ebifo ebirala gyetutadde laama zaffe tebaziggyako ku bizimbe naye ate bamanye nti ddala bali mu lutobazi betutaddeko laama era nga ekiseera nga kituuse tugenda kujja tubayambeko baveewo
engeri bwe tubaawo ennaku 21 ez'etteeka ezibasaba okuvaawo bwe bataziwakanya bwe batajja kwogera naffe ne tubaako okukkiriziganya ennaku bwe ziggwawo ezo tujja ne tubasindiikiriza n'olwekyo yenna yeŋŋwaŋŋamiza mu lutobazi ng'akyalulemeddemu tukusaba olubeemu. Ekyo si kituufu. Ennyambako gye tutegeezezza yeeyo nti bw'oba olemeddwa okuluvaamu olemeddwa okumenya legal structure gye wateekamu ffe tujja n'ebimotoka byaffe ne tukumenyerawo ekintu ekyo. Naye etteeka nno ate mwana wattu alikuwa obuvunaanyizibwa gwe gwe tugiddewo ebintu ebyo wateeka mu lutobazi okuliyirira gavumenti. Naye ku mulundi guno tubadde tukyali bakisa nnyo nga tetugambye bannaffe kuliyirira gavumenti. Mu ntobazi etteeka litulagira okujjamu naye yenna yeesinzizza mu lutobazi nga mu bukyamu ng'amenya amateeka. Naye tunajjukira nti gavumenti ya Uganda emabegako yali ewa olukusa abantu bonna bannayuganda oba abalala abagenyi baffe babaze muno n'ensimbi nga baagala okukola emirimu gyabwe. Era ndowooza ebifo ebyo bye mulaba nga bisigaddemu bitambulira ku mateeka birina olukusa okuva mu NEMA. Abatalina lukusa kuva mu NEMA oba abalina lwe bayita olukusa naye ng'abalina empapula njingirire abo nabo bonna tujja kubajjamu. Si kituufu nti NEMA eviriddeko omutuuze okufa. Si kituufu mbadde entuuko Katonda yageze naye tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa omuntu waabwe naye nga twongera tufe okusaba bannayuganda tambulire mu mateeka. William Lubuulwa ndi Senior Public Relations Officer wa NEMA. Sato Cyrus nze kansala akiikirira ekitundu kino ku disitulikiti Wakiso. Ekintu kino ekyagudde mu kitundu kyange kyenkiikirira mu kitundu kyaffe kino kitutte wiiki singa 3 kubanga kyatandikira Gganda naye kaakati kigenze kitabaala buli waki buli wamu. Naye kye twakategeerako oba kye twafunyeeko nti buli we bamaakinga okumenya abantu waliwo abagagga abakola ki abaagalawo. Era kye nategeddeko nti wali mu Lubigi we baasooka okumenya waliwo kampani egenda okugendawo. Kampani eno mugenda kulaba mu China nga yagikulembedde naye ng'ate kampani eno ya muganda wa Pulezidenti Museveni. Oba muntegedde bulungi? Kampani egenda okuzimba mu Lubigi okuva wano ku Lufula okutuuka e Namuŋŋoona egenda kuzimbibwa nga Abachina be bakulembeddemu naye ng'ebigenda okukolebwamu bya muganda wa Museveni. So ne wano tukitegeddeko nti waliwo omu ku bagagga abali wano mu byuma bya kasooli eyaguza abantu wano era yatadde mu NEMA ssente bajje basengula abantu baffe nga beekwese mbu abantu bano ba lutobazi. Naye kye njagala okubategeeza nti wano si lutobazi. NEMA evunaanyizibwa ku ntobazi, luno si lutobazi, kino kisenyi. NEMA webanga egamba nti yevunaanyizibwa ku bisenyi, lwaki abali mu bisenyi by'e Kampala tebakolanga ki? Tebagobangayo. Ki kye tugenda okuzzaako? Kye tugenda okuzzaako mu kulwana olutalo luno ekisookera ddala tugenda kubeera ku kyoto ekyo okutuusa nga ababadde baagala okubba poloti z'abantu n'amayumba g'abantu tubakoze eki? Tubejjeeko. Ekyokubiri, nsaba buli munnayuganda yenna naddala abatuuze ba wano buli muntu abeere n'ekyokulwanyisa kisobola okumuyambako. Bwe tufuuwa firimbi ne tubaga nti abange mujje mwenna mujje tulwanire waki? Tulwanire wamu. Kubanga luno olutalo bwe munaalulekera abamu terujja kubeera luki? Terujja kubeera lwangu. Ekyokusatu, njagala okulabula gavumenti eno. Gavumenti eno ekoze ebikolobero bingi ku bannayuganda naye ekikolobero ekyokujja okutandika okuwamba obuyumba bw'abantu okubba obuyumba bw'abantu ng'ensi yonna eraba tetugenda kukikola ki? Kukikkiriza.